tumwebaza Allah olw'ekyengero eky'obulamu Allah bw'akyatuwadde nga tukyali balamu. Bangi ekyengera kino eky'obulamu tebakirina, nga n'abamu kibagenzeeko mu lunaku olwaleero lwe tulimu. N'olw'ensonga eyo tukikozese fi ta'atillah, mu kusinza Allah. Tukikozesa ekyengera kino eky'obulamu okutereeza enkolagana yaffe wakati waffe n'omutonzi waffe Allah, nga twenenya nga tukola emirimu emirungi era twewale nnyo ebitujja ku mulamwa. Ensi eno bw'ogiwa obudde, ebisobola okujja ku mulamwa bingi, ebiri ku mitimbagano ebitawooma, ebitaliimu nsa, ebirimu okutyoboola ebitiibwa by'abantu, ebyo bingi. Naye abasiraamu baffe be tulinako obuyinza, abalimu eddiini, twongera kubeewaza na kwenenya eri Allah n'okumanya nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Buli ekiwandiikibwa kyonna kakibeere mu komenti, buli kyonna ekigattibwa ku mitimbagano nga kityoboola omuntu oba kyoyogedde n'olikodinga, kiriko bamalayika abakirondoola, abakiwandiika, nga kigenda kubuuzibwako. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugaa nti man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir, akkiriza Allah mu bwomu bwe nakkiriza olunaku olw'enkomerero, faliyakul khayra, ebimuvaamu bibeere birungi, si bigambo byokka n'ebikolwa actions zibeere nnungi. Aw liyasmut, atasobola kukola ekyo alina kubeera nga asirika. Wakulu qawlan sadida, Allah atugamba okwogera ebigambo ebirungi. Wakulu linnansi husna, bitugamba abantu bibeere birungi, Allah kyatugamba. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okufaayo ennyo ku ebyo ebyogerebwa, ku ebyo ebiwandiikibwa ku mitimbagano, ku ebyo ebigattibwa mu videos ez'enjawulo nti enkya mugenda kubuuzibwa. Katusuubire nti abakola ebyo bayinza okubeera nga si basiraamu, oba okubeera nga emitima egy'eddiini tegiriimu, naye waliwo omuzannyo bwe gujja okukoma ogwa buli muntu yenna gw'azannya. Yekiseera lw'olibeera mu ssanda, yekiseera w'ogenda okubeera mu keesi nga bakutegeerera butegeerezi. Naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko okututeekamu abo abantu abalongoosa olubeerera. Omulundi ogwayita nayogera ku insurance, ennamula yaayo mu busiraamu. Ne tutunuulira insurance etakkirizibwa mu busiraamu, n'okutunuulira emisingi lwaki insurance tekkirizibwa. Kyenneebaza Allah abantu bangi abawulira emisomo gino okusinziira ku bibuuzo byabwe n'engeri gye badde batategeeramu nnamula ya busiraamu ku nsonga ya insurance. Abali emitala w'amayanja n'abali wano, nga tonnakola bizinensi yonna, nga tonnayingira mu mulimu gwonna, sooka otunuulire ennamula y'obusiraamu. Osobola okuwangaalira mu haraamu obuwangaazi bwo.
era twabagamba nti waliwo insurance ey'obuwaze at-ta'min al-ilzami ey'obuwaze nga bw'olaba ezibeera ku mmotoka. Fahatha la budda tolina kyakikolera, kirina okukola ki? Okubaawo. Olwaleero njagala twogere ku nsonga abantu abamu gye bayisaako amaaso mu bya bizinesi bye tukyaliko, nkyayogera ku ssente, ekwatagana ku goodwill. Olwaleero abali mu bizinesi mu bupangisa balina eŋŋombo gye bakozesa oba ttaamu gye bakozesa eyitibwa goodwill. Ensi endala bakozesa kye bayita key money, naye nga kyonna kitegeeza ekintu kimu kye tumanyi nnyo ekyakyaka ennyo ekiyitibwa goodwill. Ndowooza mwali mukiwuliddeko. Kitera nnyo oluusi okuyingiramu ne third party ebeera wakati awo ye kayungirizi. Oluusi asobola okuziyiza okutuuka ewa nannyini kizimbe oba ewa nannyini ttaka. Goodwill gye ŋŋenda okwogerako ennamula yaayo mu Busiraamu tekoma bukumi ku bizimbe, omupangisa ow'ebizimbe oba ow'edduuka. Esobola okubeera nga goodwill ekwatagana na ttaka. Muntu yapangisa ettaka ekiseera alimirewo seasons. Abantu abasinga bagimanyidde ku biki? Ku bizimbe. Naye goodwill ngazi tekoma bukomi ku bizimbe. Muntu asobola okubeera nga apangisizza ttaka. Asobola okubeera nga goodwill ye eri mu mmotoka mu bupangisa. Kati goodwill mu Busiraamu kye tuyita badali al-khulu. Badali al-khulu eno mu lulimi olwa bizinesi olw'abasuubuzi olw'Ekingereza gye bayita goodwill. Mu lulimi lwaffe olwa fiqihi olw'amateeka g'Obusiraamu kye tuyita badali al-khuluwi. Goodwill oba key money. Ndowooza wano e Kampala mukozesa ki ekisinga ku ebyo bibiri? Byombi bikola key money oba goodwill. Bw'ogenda eri Eritrea abali awo bo bakozesa nnyo kye bamanyi key money. Wano ewaffe ekisinga okwaka ennyo ye goodwill, naye kyonna kitegeeza ekintu kitya kimu. Ebitabo byaffe ebya fiqihi kadiman ebikadde, wetegeeza ebikadde ntegeeza abamanyi abaakulembera, ennamula eyo baagiramula dda mu bitabo bya fiqihi mweri. Ekyo ekiraga obugazi bw'Obusiraamu, okuba nti abantu babeera mu kintu ne kijja mu bulamu bwabwe nga balaba kipya, naye ate nga Obusiraamu bwakikola ki? Bwakyogera dda emyaka n'emyaka. Tuli ffenna era kyova olaba olukiiko lw'abamanyi olwatuula e Makka, Majma al-Fiqhi, mu mwaka gwa 1988. Olwo nali ntandise okusoma P1. We lwatuula lwayisa karaaru ruling ekwatagana ku kye bayita badali al-khulu, kye bayita goodwill oba ntegerekisi. Era bw'osoma mu research ez'abamanyi ojja kusanga ruling eyo nga baagiyisa, ngezaako okulaga nti ekintu kya goodwill si kiki, si kipya.
namula yaayo kiki nkadde mu busiraamu. Mujja kusoma ebitabo bya fiqhi ba Ibn Kudama, ensonga eyo baginnyonnyola mu bitabo byabwe, hatta al-ulama al-muasirin, n'abamanyi abaliko ab'ekyasa kino generation kwe tuli, ne bajja nga batunuulira okusinziira ku research ezo ez'enjawulo okutunula mu nsonga ya goodwill. Goodwill kye ki? Maalun yadfa'uhu shakhsu, ze sente omuntu zawaayo muqabilu tanazuli almustajir an haqqihi, ng'omupangisa ono emigaso gy'abadde afuna awo waali gikoze ki? Takyagirina. Oba ntegerekisi? Ze sente omuntu zawaayo ng'omupangisa ono asooka hakki ye takyagikola ki? Amakulu takyakozesa kiki? Kifo ekyo. Oba bitegerekeka? Yinza okuba njogera n'abalandi road. Ntegeeza nti omuntu asobola okubeera nga mupangisa, apangisa edduuka, apangisa ekizimbe, nannyini kizimbe ebbanga lye baalagaana ne liba nga terinnaba kuggwako, n'amugamba nti ennyumba yange ngikola ki? Njagala. Ng'ebbanga lye mwalagaana terinakola ki? Kitegeeza ono almustajiru al-awwal, omupangisa ono alina okufuna kye bayita ki? Goodwill. Oba ntegerekisi? Oba kwe kubeera nga nze apangisizza ebbanga lye twalagaana ne almaliku ne nannyini terinnagwako, fajaa almustajiru athani, omupangisa owookubiri almustajiru aljadid, omupangisa owookubiri najja mu bbanga lyange lye nalagaana nani? Ne Land Road. Kati ebbanga eryo lyembuzaayo ne mugamba mpeemu ki? Sente. Oba bitegerekisi? Bitegerekisi? Kale ebyange biba temubitegedde, wabeeyo mumwambuulira goodwill mumukitegeera mutya? Nyinza okunnyonnyola nga mumukitegeera bulala ate nga n'obusiraamu bukitegeera bulala. Kyemba nnyonnyodde kye mutegeera mu goodwill? Goodwill, mpangisiza ekizimbe, nteekewo Salaamu TV eno emyezi 6, nannyini kizimbe ng'ebbanga lyange terinnaba kuggwaayo, najja naŋŋamba nti ekizimbe kyange nkikola ki? Nkyetaaga. Ebbanga eryo lyembambuzaayo okumalako eki? Ebbanga limpeebwamu ssente eziyitibwa ani? Goodwill. Tuli ffennaawo? Oba okubeera nga nze mupangisa eyapangisa ku Land Road omwaka mulamba, nyinza okulemererwa nga sinnamalayo bbanga lyange, ne wajja omupangisa ow'okumeka gwe tuyita almustajiru aljadid, omupangisa omupya. Mu bbanga lyange eryo lyembuzaayo, endagaano yange ne Land Road ebeere ng'ekoma, ne mugamba mpemu kye bayita ki? Sente ze tuyita ani? Goodwill. Bitegerekisi? Kyova olaba mu shariya omuntu takkirizibwa kufuna kye bayita goodwill, kye bayita key money, ng'ebbanga lye yapangisa ku Land Road lyaggwaayo dda.
wano wetukolera ensobi underline. Muntu agenda n'apangisa edduuka, emyezi gye yapangisa ku Land Road ne giggwaayo, n'asiba nawo, n'agamba omupangisa yenna ajja mu kizimbe wano mu dduuka lino gwe mufuna alina okumpa kye bayita ki, oba ntegerekisi, alina okumpa kye bayita goodwill. Eyo nsobi, kubanga endagaano yo ne Land Road yakola ki, yaggwako. Ekyo mwali mukirabyeko? Oli ateekawo ne babulooka. Bwe mufuna omupangisa alina kusooka kumpa ki, eyo nsobi. Goodwill ekola ng'ebbanga lyo likyakola ki, oba bitegerekisi. Akali njagala tutunule kye bayita shurut badal al-khulu, obukwakkulizi obukkirizibwa goodwill oba kye bayita kimmane okubeera nga shariya egitunuulira. Badal al-khulu lahu suwar, erina emitendera. Minha, mu mitendera egyo gyerina tugenda kunnyonnyola obukwakkulizo. Akasookera ddala al-muwafaqatu bayna at-tarafaini, walina okubeerawo consent, okukkiriziganya wakati w'ababiri. Nannyini ayitibwa landlord, noono omupangisa at-tarafu al-awwal, mpangisa asooka. Walina okubeerawo al-muwafaqa bayna at-tarafaini, walina okubeerawo consent wakati w'ababiri bano. Al-malik, nannyini, gwe tuyita landlord nannyini, noono ye yapangisa. Tutera nnyo okuteekawo wano third party nga ye kayungirizi, n'atakuganya kutuuka wa landlord, ne yeefuula landlord, ne wabeerawo endagaano eri wakati awo etali ki, etali ntuukirivu. Akakwakuliza akasooka al-muwaafaqa bayna at-tarafaini, nze ne landlord tulina okuba nga tulina kye twakkaanya. Mumpulirize bulungi, kubanga abantu bali mu maduuka nga n'endagaano ze baakola ne ba landlord zaggwako dda, naye ate nga bakyafuna ssente. Kitegerekeka, omuntu n'abeera nga endagaano gye yakola ne landlord yaggwako dda, genda kupangisa wano emyezi 4, emyezi egyo 4 ne giggwako, wakati myezi 4 n'ennyingizaawo omupangisa ow'okumeka, oba ntegerekisi. Kati landlord eri amanyi nze, kyokka omupangisa ono ow'okumeka, ow'okubiri, amanyani, amanyi nze ate omupangisa. Kati olaba nti obusuubuzi wano oba obupangisa buno bw'abantu 3, naye nga waliwo ali majhulu, atakola ki, atamanyikiddwa wannannyini. Omusomo guno njagala muguwulirize bulungi. Tugambye akasooka al-muwaafaqa bayna at-tarafaini, balina okukkiriziganya ababiri. Akokubiri, an yakuuna ma yadfa'uhu al-mustajir, omupangisa essente z'alina okubeera ng'awaayo al-jadid, omupya, muqabilu manfa'atun mashru'a, aziweerayo ekintu nga shariya yakikkiriza. Nziramu asooka tumuvuddeko, tuli ku bukwakkulizo. Goodwill, nagambye omupangisa ow'okubiri tokkirizibwa kumupangisa ng'ebbanga lyo lyaggwaayo. Awo ebbanga lyo buli we liggwaayo, obuyinza buli wannannyini kizimbe
wannannyini gwe bayita landiroodi. Kyoyagala okukola mu goodwill olina kikola fi muddatul akidi, mu piriyodi y'endagaano ng'okyagirina. Oba ntegerekeka, olina kikolera mu piriyodi ey'endagaano ng'okyagirina. Tinkupangisiza wano emyezi 4. Kati mu myezi egyo 4 oyinza okulemererwa myezi emeka? N'oba ng'okyalinayo emyezi gy'emeka? Olwo oyingizaamu sekendi ki? Pate. Olwo omupangisa ow'okubiri akusasulira ebbanga liri ly'obadde okola ki? Oba bitegerekese. Tokkirizibwa kupangisa muntu kumuggyako ssente za goodwill ng'ebbanga ly'endagaano yo ne landiroodi lyakoma. Pangisiza wano emyezi 5. 5 mbadde mu dduuka ne giggwako bulungi. Bwe sisibaawo ne nteekawo n'obukwakulizo kubaleeta abapangisa mu dduuka nti omupangisa yenna ajja ampe kye bayita ki? Goodwill. Kubanga endagaano ye ne landiroodi yakola ki? Yaggwako. Kati hakki eri wannannyini. Nannyini kiki? Kubanga gwe tolinako right. Amanfaa go emigaso gye wali olina gyakola ki? Gyaggwako gitya? Bila akidi. N'endagaano gye twalagaana. Mpangisiza omwaka mulamba, mbadde ku kizimbe omwaka mulamba guweddeko. Kati ate sirina buyinza kutunuulira mupangisa agenda kujja ow'okubiri gwe tuyita mu sharia almustajiru ljadid nti atampe goodwill agimpeera kuki? Era goodwill agikuweera kuki ng'ebbanga lyo lye wakola endagaano yo ne landiroodi yakola ki? Already yaggwako. Kati kitegeeza ofuna mu kintu ekitali kiki? Ekitali kikyo. Kati Seeka Usama njagala ompulirize bulungi. Tuli ku conditions eza goodwill. Tugambye ekisookera ddala almuwaafaqa baina tarafaini, ababiri bano okubeera nga bakkiriziganya. Nkyo tukimaliriza. Akakwakuliza akokubiri ayakuuna ma yadfa'uhu almustajiru aljadid, nze gwe baleesenga sekendi pate okuwoona abadde omupangisa asooka okumuwa kye bayita ki? Goodwill. Olwo ebbanga lye likyakola ki? Likyaliko. Kyempeerayo kirina okubeera nga manfaatu mashrua. Kyempeerayo sharia yakikola ki? Yakikkiriza. Si wa goodwill ku bbaala. Oba ntegerekese. Tokkirizibwa kuweera goodwill ku kintu kiri ki? Kiri haramu. Kirina okubeera nga manfaatun, emigaso egivaawo wooweera goodwill mashrua. Sharia yagikola ki? Oba ntegerekese. Sharia yagikola ki? Sharia yagikkiriza. So si buli kimu goodwill n'ekiri haramu. Nze nzize gw'osanze mu dduuka ye Godfrey, muntu wa bbiya, alina ebbaala ye. Ntegerekese. Sheikh, ndi ku kintu ekiri haramu. Supe yasooka omuzza ebbali. Ndi ku kintu ekiri ki? Haramu. Tetukiweerako goodwill. Ekyo kyempeerayo ssente nti mpaddeyo goodwill nsigale mu dduuka lino manfaatun ghairu mashrua. Sharia tekikkiriza. Sikiweerayo. Osanze omuntu Sheikh yali mu kifo, omudaala gwalinawo gwa mbizzi for example. Okuyingira ku mudaala guno osooka muwaaki? Goodwill. Oba ntegerekese. Ekyo tokiweerayo goodwill gwe omusiraamu, kubanga manfaa gairu mashrua. Kyoweerayo obusiraamu tebukikkiriza. Soogera ku ssente, njogera emigaso ono gy'abadde akozesa mu kiki? Kitegeeza kati mba ngula migaso. Ngula miki? Abantu abakutunza goodwill bakuguza migaso. Akugamba nti mbadde wano waliwo akatale maze okumaketinga ekiki?
ekintu kati oyo abadde amaketinga mwenge kati how can I pay goodwill kumuki kyentegeeza tetukkirizibwa kuweera manfaa ghairu mashrua bitegerekese oba tebitegerekese saagala muŋŋambe nti Uganda bwetambula nze njogerera busiraamu kyebugamba sharia kyegamba saagala oŋŋambe nti sheekhi ate kati ayagala okubuuza wandiika ekibuuzo kyo okitereke kuba oyinza okuba kyobuuza kiri mu byeŋŋenda okwogera wammanga ate nga sinnabimalayo. Akakwakuliza akokubiri mukategedde. Akokusatu muwafakatul malik, nannyini kizimbe oba nannyini ttaka oba nannyini mmotoka. Twagambye goodwill tokoma ku bizimbe byokka, alina okubeera nga alinamu consent. Ndeese omupangisa owokubiri, nze nkoze eki nemereddwa, ebbanga lyange eribadde likoze eki lisigaddeyo, agenda kunsasula. Kye bayita gudu ki muwafakatul malik, nannyini alina okubaamu. Nannyini ki? Nannyini kizimbe oba ekintu, nannyini aseti alina okubaamu muwafaka, kubanga ayinza okuba bw'atabaamu na ndagaano oba na consent. Omanyi obuzibu obuddirira kwe kubeera nga bulijjo alinda nze emyezi gyange 3 gikole ki, amenye ekiki, amenye ekizimbe. Obanga naye alina gwategese nti omusiraamu ono endagaano yeekoma mu Okitoba, kati laba ggwe bw'oleeta al mustajarul jadid, omupangisa owokubiri n'omuggyako goodwill, olwo obuzaayo omwezi gutya. Bw'omala omuyingizaamu akuwadde ne ssente, landiroodi najja n'aleeta ebbaluwa, namutaayika n'akuba ekibaati, kati wano ngenda kusitula kalina, njagala otunulira amaziga goone yakakuwa goodwill, yakabeeramu omwezi gutya, ne bakuba ekiki. Kitegeeza muwafakatul malik, nannyini alina okubeera nga alina mutegeeraganye. Bitegeerekeka? Noono abiriko ono akakwakuliza akokumeka? Akokuna, an yakuna almustajiru alawwal, alina okubeera nga omupangisa ono asooka. Omupangisa akola ki? Eyagenda ewa landiroodi n'asasulayo ssente fi muddatul ijaari, goodwill agifunira mu kiseera ng'akyalina obuki, obupangisa, obuyinza. Omupangisa asooka okufuna ssente za goodwill alina kuzifunira mu bbanga ng'obupangisa akyabulina, ng'era landiroodi amumanyi nti emyezi gye gikyakola ki, gikyatambula. Wano abantu balya ssente z'abantu mu mbeera eya haramu. Ebbanga lyaggwako dda, bulooka akyanoonya abakola ki, abayingira mu kizimbe oba mu dduuka, ng'ono eyavaamu bw'amugamba nti ayingira awo alina okusooka okunsasula kye bayita ki, goodwill. Akusasulira ku ki? Ebbanga ly'endagaano yo ne landiroodi lyakola ki, lyaggwako. Bitegerekese basiraamu? Kitegeeza omuntu takkirizibwa kujja kumupangisa munne ssente za goodwill ng'endagaano ye ne mukama we yaggwako dda. Abamu nno bakola n'olukujjukujju n'asibawo, n'agamba bulooka buli yenna anajjaawo gwe mufuna asooka kukola ki, asooka kundaba n'ansasula. Kye bayita ki, goodwill tebagisasula nga tokyalina ndagaano ya bupangisa ne landiroodi.
olukitegeeza onazze almustajiru athani au aljadid, omupangisa ono gwe tuyise owokumeka ye agenda direct eryani eri Land Road. Ate wano ba Land Road ne babeera n'obulyazaamaanyi obw'enkukunala. Agenda n'abeera ng'endagaano ye n'omupangisa eyali mu dduuka eyali mu kizimbe yakola ki? Yaggwako. Era n'omupangisa n'agenda bulungi. Kati omupangisa gwafuna yenna owookubiri ate n'akozesa olukujjukujju n'amugamba nti eyali awo ayagala ki? Ayagala goodwill. Land Road yennyini n'alya ssente za goodwill n'alya n'ez'obupangisa. Ekyo kitera nnyo n'okubeera mu batunda amataka. Aganya n'abeera nga abaana abali ku ofiisi abafudde babulooka namugabo be bali mu gundi olina bbawa 10 yaabwe % be bali mu mulimu, kumbe bantu be ayinza n'okutuuza muganda we ku mutto. Nze ntunda ettaka for example, nfunye aligula ddirisa angulako ettaka antuukiridde direct ne mugamba nti Usaama yali mu mulimu guno mujjeemu ne 5% n'azisasula bulungi, asasula nga asasula oli, kumbe ate era asasula nze. Ekyo mwali mukirabyeko? Ekyo gye kiri, ffe abatunda amataka tukimanyi. Oli ayinza n'okwambaza bulungi abantu amasuuti ne batuula emabega tebalina wadde 10, basigazza kunyirira nga kwe kubatunda. Yabagamba omulabo yabadde leero azze nakusasula, kumbaza okusasula atiisatiisa ono ayangu okukola ki? Amusikeri oyo babadde bazibajjaawo ne bapaakinga pulimo ne beetolola ekizimbe, tebalina wadde neza booda n'akusikeriyo. Bugaba otasasula leero omulimu gukola ki? Omulimu bagututte n'akulaga ne babulooka abagulimu, kumbe baana be baku ofiisi. N'agamba ogenda bbawa 5%. Wallahi n'oyingira mu ndagaano y'ettaka n'osasula era 5%, n'osasula ne ssente ze, n'abanga talina waasaliddwa. 5% nannyini ttaka agitutte n'atwala neki? Ne kaashi yennyini obuguzi. Obuguzi bwo tebuliiko taabu, emberebeze eri ku ki? Eri ku 5% ono ba 10% gy'asasudde ng'akuteza abantu. Ebyo mwali mbirabyeko oba tembiwulire? Kitegeeza abantu bafuna ssente ezaki? Eza haramu. Bitegerekese tuddeyo ku goodwill. Tuli fenna ngambye nti omuntu afuna goodwill, ssente za goodwill alina zifunira mu kiseera ng'akyalina obuki? Obupangisa oba bwe bayita obuyinza. Ebbanga lye likyatambula. Naye idha ntahat almudda, ebbanga lye twalagaana buli we likoma, nze ne Land Road nti nkupangisiriza emyezi 6, ne giggwako ng'endagaano eyo sigizizza bujja nti nziramu okukola payment okufuuka omupangisa, sikkirizibwa kufuna kye bayita goodwill. Oba ntegerekese? Kubanga ebbanga lyakola ki? Ebbanga lyange lyakola ki? Lyaggwako. Kale naalibadde ezo ssente nzifunira ku ki? Kubanga ono gwe ngenda agenda okumpa ssente za goodwill, muguza oba mupangisa kye bayita almanfaa, emiki. Kati emigaso tegikyaliwo okujjako ddi bwokkirizibwa idha kana hunaka tahsinat. Uliriza nnyo, underline this. Idha kana hunaka tahsinat,
wakana baina almutaaqidain, senga wabeerawo bye nayongera mu kifo ebinyiriza ekifo nga nalagaana ne landiroodi, ayinza okumpangisa ennyumba edduuka mwendi ne mugamba ngenda lisiiga langi, ngenda kuligazi yantekeko kasheedi oba ntegerekisi, ezo sente ze mugamba nti ngenda kukola ki kwongerako nnyirize nga ziye nsiige langi, zibeera twazikkaanyaako. Kati ezo zenzijja eriwo mupangisa ono ow'okumeka nga twakiragaana before nani Land. Duuka nyinza okulisanga ng'oluusi n'amasanyalaze temukola ki, nemuga ngenda gakola ki, nfune mita. Kati ezo sente nga twalagaana ne Land nti ebyo byennyongeramu aliyingira wano bwe ndiba nvaawo ebintu byange ebyo abimpaamu ki, bitegerekese basiraamu, ebintu byange ebyo abimpaamu sente, ekyo kikkirizibwa. Mukategeddako kategerekese, omanyi oli muyiribi mulungi, njagala nnyo owulirize. Yes, ntegerekese, nakulabye dda. Kitegeeza nti bino bye nayongeramu tahsinaati, bano ffenna twali tuwabaddeko mu bupangisa oba tuli bapangisa awalala. Oyinza okubeera nga ku kyalo gy'osula oli Land ate nga mu kibuga oli muki, oli mupangisa. Gyekiri ekyo oba tekiriyo? Gyekiri. Kitegeeza olina bye wayongera mu mulimu, olina vali gye wayongera ku aseti eyo, either wasiiga langi, oyingiza amasanyalaze, waleeta mita, oba wateekako kasheedi, ebyo kitegeeza mulina okuba nga mwakkaanya. Kati ono ayingira owookubiri, ebyo abikuwaamu ki, sente zo. Adduuka temwali mmeeza, kawunta teyakola ki, kati sijja kusituka nayo. Zedduuka temwalimu tayirozi nzitaddemu, bansomeddemu ddiirwawo ngenda ku kyeyo, ne kawunta sina kyenjikola ki, kyenjagaza, n'amabaati ge nateeka wano maaso sina kyengakola ki, ago gabalibwa. Ono ayingidde ne tumugamba nti okusinziira, naye ekyo birina okubeerawo nga mwabiragaana nani, ne Land. Bw'otanyigiriza ono akoze eki, ayingiddewo n'abeera nga apangisa emirundi emeka, ebiri oba bitegerekese. Akati muwulirize nnyo. Almustajiri alawwal, omupangisa asookera ddala, lahu haqqu lhusul ala badali lkhulu, alina right efuna sente za goodwill min mustajirin jadid, ku mupangisa omupya, idha kana lahu haqqun fi lmanfaa, ebbanga lyamala ng'akyalina obupangisa, au haqqu lbaqa fi laini, ng'akyalina ebbanga erimubeeza mu aseti eyo, awo wakkirizibwa okufuna goodwill. Wuliriza nnyo ddirisi, oli mu dduuka lya makanzu, ebbanga lye mwalagaana ne Land likyatambula, olwo gwendeeta owookubiri ampe sente za goodwill, nina okukimeekinga sure nti ebbanga lyange likyakola ki, likyaliko. Naye ebbanga bwe likola ki, we liggwako endagaano yange ne Land nti gyali emyezi 6 gyaggwako, ate sikkirizibwa kugamba mupangisa ono owookubiri gwe tuyita omupya nti ate nsasula kye bayita ki, goodwill. Tuli ffenna goodwill ddi lwekkirizibwa mu mbeera ezi? Tuli ffenna embeera esookera ddala, al ittifaaku baina al malik wal mustajir muddatu lijara, kwe kubeera nga waliwo al ittifaaku, okukkaanya, waliwo consent wakati wa nannyini n'omupangisa, muddatu lijara,
ng'ebbanga ly'obupangisa likyagenda mu maaso. Ebbanga ly'obupangisa likyagenda muki? Indama yarugabu lmalik, buli nannyini kizimbe bw'ayagala fistiridadi likaaru, okuzza haki ye. Nekino mukiwulirize bulungi. Oli mupangisa SK, olinawo okolera, wapangisa omwaka mulamba, nannyini kizimbe n'agamba ng'ebbanga terinaggwayo, kyekizimbe kyange nkikola ki? Nkyagala. Qabula intihai muddatul ijara, ng'ebbanga lyo libadde terinaba kukola ki? Yahiku lilmustajir, kikkakatako gwe omupangisa abadde akyatambuza ki? Talabu badalil khulu, okusaba kye bayita goodwill. Takufuumuula buki? Anze genda nakubya ebibaati, mwe munaamanya. Bwe ndimaliriza aliba ayagala okuddamu okusaba obuki? Obupangisa alijja. Zinjagala kuteekawo kalina. KCCA yagambye wano tulina okubeera n'ebizimbe ebirina parking eyaki? Akubye ekibaati kyokka emyezi gyo gikyatambula. Omugambo okuwa goodwill mu bbanga lye libadde likoze ki? Agambye nti aliba ayagala okudda okupangisa obupya alikola ki? Awo okkirizibwa okusaba kye bayita goodwill n'eri nannyini kiki? Kizimbe. Oba kategeerekisaako? Nannyini kiki? Ayinza okwagala fi istiridadi hakihi. Duuka lyange kati liveemu, komaawo. Munnayi twalagaana emyezi gibadde gikyabulayo ebiri. Oba oyagala haki ye, oba oyagala haki yo, sooka ompe eki? Sooka ompe goodwill. Kubanga ebbanga lyange libadde likyakola ki? Kati ate nga naawe okunoonya omupangisa owookubiri omuleete ng'okumufuna si kiki? Kiregeeza ono Land Road yalina okukola ki? Okukuwa ssente. Kyebagambye nti indama yarugabu lmalik, nannyini kizimbe, nannyini ttaka, nannyini mmotoka, ebbanga lyamala nga haki ayagala agezze, qabula intihai muddatul ijara, ng'ebbanga ly'okupangisa terinnaba kuggwako, yahiku lilmustajir, eyapangisa alina raiti talabu badalil khulu, okusaba kye bayita goodwill. Bw'oba tolina ssente, omupangisa yenna ajja asooke kukola ki? Kunsasula nze nveewo. Wano tujja kuyingizamu n'abantu abawa abantu emmotoka. Omuntu aguze emmotoka ne mulagaana wakasasulako $15,000,000. Ebbanga likoze eki? Lituuse, tulipootinze n'agisika. Naga nti bw'oba tolina ssente, mmotoka kabagitunde. Ate ne zino ki? Oteya. Ate azikudde ez'obadde ogivuga. Ate oza agenda kukwata $15,000,000 ze wasasula kazikuwe. Ng'ate mmotoka obadde ogivuga. Ajja kugamba okoze eki? Oweddeyo. Oba okugamba nti buli lunaku lw'oyisaamu okusinziira endagaano wewagimenya, ngenda kuteekako kye bayita garaama, fayini, oba ntegerekisi, penalite. Awo ewali haraamu awo. Awo ewali haraamu awo. Era abavuga booda booda awo wengenda okutandikira omulundi ogujja nga mmaliriza kye bayita goodwill. Awo ngenda kugaziwawo ab'emmotoka abawa abantu booda booda, kubanga abamu balowooza nti buli booda booda ey'ekipangisa ebeera ya installment, nti olinga osasula muki? Kubanga omuntu asasula installment, ntegerekisi, bw'alemererwa tomukuba ki? Fayini. Kyokka ate bano aba booda booda bw'olemererwa bakuba ki? Bakuteekako fayini. Ate ne ssente z'obadde owanga owaayo oba buli wiiki oba buli kanaku tebazikola ki?
tebazikuddiza oba ntegerekisi. Kati abamu basuubira nti boda boda wano erimu bayu taksit, nti omuntu agulanga agula installment mu installment. Ekyo kirala. N'abatunda boda boda abaziwa abantu okuzijjayo tebazibaweera ku ekyo. Ekyo tebakibagamba direct, naye kibeera muki? Kibeera eno munda, tebasobola kijjayo direct, kubanga bw'olemererwa okutwalayo eza buli wiiki bakuteekako kye bayita ki? Fayini, kye tuyita ffeeno garaama, olina okusasula. Akati ne babeera nga omuntu gwe wa boda boda omulyazi amaanyizza, kubanga bayu taksit okugula eno mu kibanja mpola, omuntu tomukuba kye bayita ki? Fayini, wabula okkirizibwa okumwongeramu, okkirizibwa okumwongeramu ku ndagaano eyasooka. Nkuguza kompyuta ya kibanja mpola, njitunda emitwalo ameka? Cash. Naye bw'eba ya kibanja mpola ogenda kumpa emitwalo 65 mu 5. Ekyo kirina okubeera nga kimanyikiddwa ku ndagaano ekolebwa, nga kitegeeza bwe nnemererwa okusasula ssente ezo tonkuba fayini. Bwe nnemererwa 65 tonkuba fayini, zisigala zikyayimiriddewo 65. Buli wenzongeramu kitegeeza ate nkuyingiza mu riba. Be bano abawolera abakugamba nti waŋŋamba ozimpa ku Mande. Mande ekoze eki? Etuuse tompadde. Kati lunaku olukola ki? Oluyitamu ogenda kukola ki? Ogenda kunsasula. Eyo Sheikh ye riba. Eyaliwo ne mujahiliya, ng'oli bw'alemererwa bamwongerako ki? Bamwongera amaki? Amagoba g'alina okusasula. Kitegerekisi. Akati wuliriza nnyo, maliriza ne bino. Al-ittifaq mustajiri al-awwal, endagaano ebeera wakati w'omupangisa asooka, wal mustajiru al-jadid, n'omupangisa ow'okubiri gwe tuyita omupya, fi athnaa'i muddatul ijara, mu kiseera eky'okupangisa, yumkinu lil mustajiri al-awwal, kikkirizibwa omupangisa asooka ayabi'a haqqul intifa, okutunda emigaso gye, al-mutabaqqa lahu, ebbanga ly'abakoze eki? Asigazzaayo n'agiguza omupangisa ow'okubiri. Essente eziyitibwa badalil khulu, goodwill. Kitegeeza ntunda emigaso gye mbadde nkyalina mu kiki? Mu kintu ekyo, ng'ebbanga libadde likyakola ki? Likyaliko. Keeba ennimiro, napangisa ennimiro nimiremu emyaka 3, mbadde naakatambulako 2, nenfuna ayagala okulimirawo omulala. Kitegeeza mbuzaayo muki? Onazze ono ow'okubiri nzikirizibwa omupangisa emigaso gyange egyo, kubanga ebbanga lyange likyakola ki? Naye njagala okukutegeeza ebyo byonna obikola nga nannyini akola ki? Akitegeddeko. So singa ffe bwe tukola ne weefuula nannyini ow'enkomeredde, n'obeera nga ggwe edduuka eryo walikwata buki? Bukwasi. Buli mupangisa ajja alina kulaba ggwe, gw'otwala eri ewa landiroodi kirala, ne bano abapangisa abajja bakola ki? Beetuuma obajjako kiki? Ate nga ggwe endagaano eyo ne landiroodi yakola ki? Yaggwa dda. Awo abantu we bakolera ssente. Kitegeeza ono gwe nnyingizzaamu sekendi pato ono asasula nze, kati noono bw'anaaba avaamu alina kukola ki? We n'obeera ng'eyakwata edduuka ate nga ne landiroodi takikola ki? Tamanyi. Ye alaba bulabi ssente zigenda ku akawunti, kumbe gw'oteekamu bapangisa abaaki? Basasula gw'olinga landiroodi, kumbe toli landiroodi. Kasita endagaano yeebanga yaggwako ne landiroodi, tokkirizibwa kukwata ssente za goodwill. Idha ntahati muddatul ijara fala yahiqu lilmustajiri al-awwal, underline this, omuntu ng'endagaano ye ne landiroodi yaggwako,
fala yahiku lilmustajili lawal, omupangisa oli eyasooka takkirizibwa kufuna sente za goodwill idha ntahat lmudda, kasita endagaano yeba ekomye, illa okujjako buli weggwako gizze buki bupya, gizze bupya, anti osasula olwo ngenda Walandi Road, olwo nkyali mu dduuka lyange, olwo nkyalyagala era livunaanwa ku nze, kati kyetegeeza buli wenjagala okusigalawo nina kusasula. Munetwalagano omwaka mulamba guweddeko, kati njagala ogwokumeka, kati awo mu bbanga lyawo ono mustajiru aljadid, ono owokubiri, ono gwe tuyita omupya omupangisa owokuna, kati awo kikkirizibwa okumugjako kye bayita ki, kubanga edduuka liryo omuguzizza miki, naye emigaso gyo gyakoma. Ne mu kuyingirawo sheekhe wayingirawo nga w'amasimu, kati mulimu buwunga. Land Road yamanye endagaano gyalina naawe nti omupangisa eyajja n'ansaba edduuka lino mutunzi w'amasimu, kyokka ne mujjamu omupangisa owokubiri atunda na buwunga, naye ng'akyabalibwa kwakola ki, ne wajjawo n'owokubiri omulala atadde mu restauranti, kyokka era akyabalibwa kwakola ki, kwasooka. Ne mujjamu owokusatu asula mu busuzi, yafuna bufunyi. Ekyo tekiriyo sheekhe, kasita ebbanga lyo libanga liweddeko, ddayo ewa Land Road omugambe nti kati ebbanga likoze ki, njagala ndagaano ki. Kyova olaba shariya ennyonnyola suwar eza goodwill kye twayise key money, tuli fena oba instead of being empty. Kaakati omuntu okubeera nga bw'atyo bw'atambula mu goodwill, ebyo byonna alina obitunuulira. Ekisookera ddala ayakuna al-ittifaaku bayina maliku al-ikar, kwe kubeera nga waliwo consent wakati wa nannyini aseti, tuli fena basiraamu, nannyini ki, nannyini aseti alina okubanga waliwo endagaano wakati wo, wa bayina al-mustajiri, ne wakati w'omupangisa, inda intihai al-ikari, ng'ebbanga liweddewo, nina okuddayo bupya. Munnaye emyezi gye nali nkugambye okupangisa ku mitwalo 3, kubanga jjukira endagaano esobola okweyongera mu ssente. Myezi 6 luli wali opangisa edduuka lya mitwalo 6 giweddeko, okusinziira ekibuga bwe kifaanana n'emisolo egiyitiridde, kati edduuka lyalinnye olwo ku ndagaano ey'okumeka, ey'okubiri. Munnaye nalinnyisizza kati lya 8. Kitegeeza endagaano olina okuddamu okole endagaano eki. Ekyokubiri ayakuna al-ittifaaku bayina al-mustajir, walina okubeerawo consent okukkiriziganya wakati w'omupangisa wa bayina al-malik n'ennannyini, wa dhalika fi athnai muddatu akdi al-ijara, wakati ng'endagaano egenda mu maaso, au baada intihaiha, oba ng'emaze kuggwaako. Mukawulirize nnyo kano, nyinza okuba nkyali mupangisa, wa fi athnai muddatu al-ijara, wakati mu myezi egy'okupangisa ne tukkaanya n'ennannyini, myezi gyange teginnaggwaako. Omugende nti munnaye bizinensi wano tekyakola ki, tekyatambula, mbadde nsaba mu bbanga lyange eribulayo ndeeta omuki, omupangisa omulala asobole okumpaayo ssente kusinziira ku bbanga lyange erikola ki, eribulayo, neeyongereyo nkole ebiki ebirala. Ekyo kikkirizibwa. Either endagaano eyo okukkaanya kusobola okujja fi athnai muddatul ijara, wakati mu kupangisa ng'endagaano ekyatambula, au baada intihaiha, oba okukkaanya ng'endagaano emaze kukola ki, kuggwako. Ekyokusatu ayakuna al-ittifaaq, walina okubeerawo okukkaanya bayina al-mustajir, wakati w'omupangisa asooka, wa bayina mustajirin jadid, n'omupangisa ono aleeteddwa owokubiri gw'oyagala akuwe goodwill, fi athnai muddatu akdi al-ijara au baada intihaiha. Tuli fena walina okubeerawo okukkaanya
wakati wo n'omupangisa gw'oleese owokubiri agenda okukuwa goodwill either fi athnai muddatul ijara ng'obadde okyalina obwannannyini au baada intihaiha oba okubeera nga obwannannyini bukomye ne mugenda ewaani ewa Land Road. Tetukkirizibwa kunyigiriza bantu. Tokyalina bwannannyini ate oyagala goodwill. Ekisembayo ekyokuna an yakuna al-ittifaaku baina al-mustajir, walina okubeerawo okukkaanya wakati w'omupangisa omupya wa baina kullu, era ne wakati w'onnannyini wal mustajiri al-awwal. Olwo batudde parties ziri meka? Bombi basatu balina okukkaanya ilmudda ng'ebbanga ly'oggwe yasooka okupangisa terinnagwako au baada intihaiha obanga limaze kuggwako. Tuli ffenna basiraamu. Idha ttafaka almaliku walmustajir, senga nannyini akkaanya walmustajir n'omupangisa ala an yadfa almustajir lilmalik mablagan maqtu'an zaidan, amuweeyo sente zeeyongeramu an al-ujrati ad-dawriya, ku sente ezaali badde zimuweebwa eziyitibwa goodwill, fala maani ashara'an, ekyo obusiraamu tebukigaana. Ogenda kumpaayo sente kusinziira ku sente ze twalagaana, ngenda kulongoosa ennyumba eno, ngisiige rangi, ngiteekemu tiles, njigaziye oba nteekeko ka shade. Ekyo obusiraamu tebukikola ki? Tebukigaana ku ndagaano gye mukoze wakati wo n'ennannyini kiki? N'ennannyini kifo. Kyova olaba buli kyeyongera kyonna mu nnyumba y'omuntu mulina okubeera nga mumaze kukkaanya naye. Oba ntegerekise? Mulina kubeera nga mumaze kukola ki? Kubanga waliwo ekiseera eky'endagaano kkoma, aye ne mutandika okuyombera ebyo bye wakola ki? Bye wateekamu. N'ogamba amaanyi gange najja ne wano nga tolina tooyi, ffe twagisimisa ne tuteekako oluggi, kwaliko kadeeya nga tekulina luggi ne tuluteekako, sente zange olina okuzimpa. N'akubuuza ani yakutuma? Wabula okuzimba ennyumba eyiyo ojja onzimbira ettooyi, ani yakutuma? Mulina okubeera nga mulina okubeera nga mumaze kukkaanya. Leka kuleeta lugezigezi ku nnyumba za munno. Musajja tupangisiza ennyumba n'ettooyi ye tekuli luggi, wuyo ogenzewo omubazzi, teekako oluggi, oluteekeko nondabirwamu. Kati n'amala oluteekamu, kakati Land Road tamanyi nakumanya byokola, n'ogenda omuleega ssente n'omugana nalukozesezza emitwalo 6, ate ng'ennyumba gy'osulako ya 25, kati n'abeera nga alina okuwaayo emyezi 3, omaleeyo ki? Tokola kintu ku nnyumba zitali zizo okujja nga mukkaanyiza nani? Oba ntegerekise? Kubanga abamu endagaano egenda neggwako, naga nze nayingiza mita, buli muntu yenna wano alina sabu mita, n'akugamba ani yakutuma okugenda mu umeme ku nnyumba zange okuleetako mita? Okimanyi nti nze mita naziwera dda, oyagala nakunjokyera kizimbe? Kale ne mutandika kaayana, wuyo mugenze ku poliisi, buli kyokola kyonna ekyeyongerako mulina kubeera nga anta wal malik, gwe n'ennannyini owuna mukkaanyizza. Abantu abamu baziyiza bano be bayita ba bulooka babeera wakati awo, nga takuganya genda wani? Wannannyini n'abeera wakati awo, gwatokkaanya naye ate Land Road talina byakola ki? Talina byamanyi. Agenda nti musiraamu va ku nnyumba zange ekiseera kiwe, n'omugamba nti nkubanja, nze nayingiza mita, bapangisa bo bonna buli omu kati twalaba akozesa amasannyalaze gage, n'akubuuza ekibuuzo eki, ani yakugamba? Kyate Jofule ono abeera ku nnyumba gwe watuwanga asikaali, twakkaanya naye. Jofule si ye nannyini ki? Si ye nannyini kizimbe. Bitegerekise ebyo? Oyingidde mu nnyumba oyagadde okuteekamu tiles,
sooka okkaanye nani ne landiroodi tuteekamu ekivaamu nga temukkaanyiza ngaomuga tairozi ngenda zikola ki zitemamu zonna nagaato yonoona ennyumba yange kalina obeera nga olina kuvaawo ngaate okulima buki bukolimi so teweeyingiza mu bitakola ki senga wali oyagala nyumba ya tairozi eza tairozi gyeziri genda eyo gyoba okola ki ono bw'aba takkirizaganyiza nga temukkaanyiza tokola bintu birungi nga tannaba kukkaanya naawe nti bijja kusasulwa eitha ng'ovaamu kyova olaba era balandiroodi abamu agenda najja ne mu nnyumba ng'ovaamu n'agikebera aga tosooka kutwala kitanda mala kkebera nnyumba ati agenda okusanga nga mwagibomolabomoladde emisumaali kwe mubadde muteeka amakanzu n'engoye naga nti musiraamu obusawo buna obwa seminti nyumba yange wagyonoona wagibomolabomola oba ntegerekeka ebyo abantu babikola naga tova wano either ekitanda kisigale ng'omuki ng'omusingo bw'olireeta obusawo obwo buna ne bagikola oleete n'effundi bagizzeewo nga wewagisanga bwenjagala ndoza naddala twapangisaako nga tuli bawuulu oyagala ennyumba ye erabike bulungi noddira amawulire n'ogasiigako obuugi n'ogenda nga otimba muki byaggwawo ebyo nyumya mirembe gyaffe onootusonyiwa kati mukola mutya wolopepa alhamdulillah mwesiimye naye amaanyi age muteeka mu wolopepa lwaki temugula ttaka idha tamma litifaq senga wabeerawo endagaano okukkaanya baina almalik wa baina almustajir wakati w'omupangisa n'ennannyini athnau muddatu lijara mu kiseera ekyokupangisa ala an yadfa almaliku ila almustajir mablagan muqabil ekyo mbadde nkimaliriza amma idha inqadat muddatu lijara ebbanga ly'obupangisa buli we liggwa ku nnannyini eyapangisa walamu yatajaddadu lakdi n'abeera nga endagaano teyagizza buki bujja sarahatan dairekiti takkirizibwa kufuna kye bayita ki guduwiru tuli ffenna basiraamu ekiddirira ndowooza ekisembayo idha tamma al ittifaq senga wabeerawo okukkaanya baina almustajiri al awwal wakati w'omupangisa asooka wa baina almustajiri al jadid n'omupangisa ono owokubiri athnau muddatu al ijara mu kiseera ky'okupangisa ala tanazulu an baqiyatu muddatu al akdi okumulekerayo ebbanga lyabadde asigazza ono ayingidde owokubiri alimusasulemu ssente ezimanyikiddwa nga guduwiru ekyo obusiraamu tebukikola ki tebukigaana amma idha tamma al ittifaq naye senga wabeerawo okukkaanya konsenti ekolebwa baina almustajiri al awwal wakati w'omupangisa eyasooka wa baina almustajiri al jadid n'omupangisa owokubiri baada inkidai muddatu ng'ekiseera kyono omupangisa eyasooka kyaggwako fala yahillu badali lkhulu tokkirizibwa kufuna goodwill linkidai haqqu lmustajil al awwal kubanga omupangisa ono eyasooka endagaano ye ne landiroodi yaggwako dda teyagizza buki bujja tuli ffenna fala yahillu lahu takkirizibwa kufuna ssente za goodwill linkidai haqqu lmustajil al awwal fi manfaati al ain asseti eyo takyagirinako bwaki awedda eri nannyini naaba nga yatasarraf fiihi kama yasha waddembe okuteekamu omupangisa waddembe okukolamu kyayagala wabula ate ggwe tokyalina bwannannyini kufuna ki goodwill kitegeeza mu bufunzi buli ayagala goodwill yenna alina okutunuulira byenjogedde alina gifunira mu piriyodi ng'akyalina obuki obuyinza ng'okyali mupangisa ewa landiroodi so si kubanga wavaawo nga n'amanfaa
gwoweerako gwe goodwill omupangisa owokubiri manfaatu mashrua gakkirizibwa mu shariya. Togula kintu goodwill nga shariya yakiharamisa. Gwe Muhammadi, gwe Dirisa ofunye edduuka mulimu bbaala, kati Jofule n'akugamba nti mpa goodwill, nze nkole ki? Nkuviire. Tokkirizibwa, kubanga jjukira tugambye nti goodwill endagaano eyo eba ekyagenda muki mu maaso. Wakati woono omupangisa eyasooka gwogenda okuwa goodwill nerandiki nerandiroodi, kitegeeza endagaano yaabwe ekyagenda muki. Kyokka ate gwe ayagala akuguze almanfa gairu mashrua, emigaso egitakkirizibwa. Oba ntegerekisi mudaala aba onoonya kakiyosiki, ogenza okafuna katunda ki ebitakkirizibwa. Katunda ki? Katunda walagi, kalimu embizi, biki ebirala ebitakkirizibwa mu Busiraamu nga omuntu byasobola. Omudaala ogenze mu katale oyagala omudaala naye ngaomudaala gutunda byawongo, atunda nsiriba, mindi, mbugo, oyagala kuyingirawo oteekewo ennyaanya. Tegerekisi n'akugamba nti mpa goodwill nze nve mu katale, kubanga jjukira endagaano yo ne landiroodi ekyagenda muki. Kakitegeeza gwe akuguza migaso egiri muki mu mudaala. Kati emigaso gyakuguzizza gyaki? Gya nsiriba. Ebigambo byenjogera mubitegedde? Kambave nako. Manyi waliwo abantu bonnyonnyola ng'olabira ddala oba nnyonnyola ekintu oba kye batategedde. Mubitegedde ebya goodwill? Tugaye goodwill. Nsaba muwulirize nnyo bulungi omusomo guno, mba temuguwuliriza kati muddeyo babateereko, oba bano ababasaliramu babayambe babagiremu points. Ddi lwekkirizibwa, ddi lwetakkirizibwa, babayambeko. Omuntu ayinza okulemera oluusi okufuna omusomo omuwanvu ogumalayo olw'obudde, naye ate buno bukiriipu dakika 3-5 osobola okukawuliriza akasooka, akokubiri n'akokusatu n'otegeera bulungi ki goodwill kyeki. Oba ntegerekisi? Era ddi lwetakkirizibwa, ddi lwekkirizibwa. Naye almanfa almuharrama, emigaso gyonna egipangisibwa egidda nga shariya teyagikkiriza, tetukkirizibwa kukola ki? Kugikola ki? Kugikola ki? Kugiweera ki? Goodwill. Bitegerekisi? Naam. Owa Kiseko, obupangisa bwammwe bugamba ki? Ogenda mu dduuka ng'omusajja yakazimba ekizimbe kye kubanga bakakigulawo, n'ogenda n'osasula ssente eza registration, kafaananyiko oba national ID, n'oba ng'edduuka eryo liriko ali, n'ogamba nti kati edduuka oba nnyinza okukwata amaduuka nga 2 gonna ne nga registered nga nesasula emyezi nga 3, bw'obanga osasudde nga gw'osoose ku dduuka eryo gaba gafuuse gago. Kati abapangisa bonna abajja basasula gwe, baba balina kuwa gwe ssente, kubanga mu ofiisi baba bamanyi gwe nanti wagasasula, era gwe tolina nagwe okubira ssimu ssente olutuuka bo be basibawo gweoba tolinawo. Osobola okugamba nti edduuka sasula miliyoni 2 n'ofuna abapangisa nga bakuwa miliyoni 3. landiroodi gwe yakugjako mmeka? Landiroodi asobola okujjako 2. Abapangisa n'obapangisa miliyoni 3. Gwe kibakuteesa ku 3 kiki? Zati nze nasasula, nasuubula amaduuka aga 3. Wagasuubula? Aha. Kati bo ne mbateekamu nga bapangisa abantu. Era olutuuka nze si bano bakubira bo baba basibyewo balanjanira nze muzeeyi bagaddewo nti muleete ssente. Nze nga njjako akakadde kange nga nkapanga wano ng'ebbiri zaabwe nziteekayo mu kiro. Mu banka nga ntwalayo lisiiti. Omupangisa singa amanga nkooye edduuka gwe edduuka ndi wano ntunda ngoye liri awo lijjudde, oli asobola okujja nagamba edduuka lino linguze nunge kati edduuka nze ngenda ddiva miliyoni 3 ye nanjijamu ne mutwala ewa landiroodi ne bakyusa ebiwandiiko nti edduuka lino F5 kati lyasula muguzizza goodwill. Nze muguzizza edduuka n'abapangisa na biki ebiri bonna obatunze. Kati bo baba balina te kulaba ono
ekyokulaba nti nsobola okubanga edduuka tuli partitioninzeemu ono wa firiji duuka lirimu naye nga liri partition naye nga nze eyalikwata era mu ofiisi nze sisasula naye nga nabana era mbafunako so ogamba nti ono wa firiji ajja tuwa 5 ng'edduka ya milioni nga 2.5 naye mba nga partitionizi zange likola 3.5 ng'era mbaawulako ng'era bo sente bwe zituuka baleeta buleesi wano wange nze nenkola ki nenjawulako ezange nentwalira naye ng'ate nange mwendi sisasula ne bwoba tolimu n'okuba nga siriimu oba okubanga mwoli obwo bwe bulyaza amaanya bwennyini obwedda bwendajjana nabwo tegerekisi ebyo byonna byonna byokola birina okubeera nga waliwo itifaaka wakati wo neki ne landiroodi tegerekisi wakati gwe okusuubula emigaso gy'otannaba nakulaba kandi tuba tukimanyi nti edduuka ly'okufula esooka lino erya wansi ku rawundi shop yeba tageti nabitegedde dda by'obuuza nabitegedde dda byokola ki naye shariya gye tusomye emaze okutegeeza guduwiiru ekkirizibwa ne guduwiiru etakola ki walina okubeerawo wakati wo ne landiroodi tegerekisi n'omupangisa oli owokumeka owokubiri nga epiriyodi yo ey'okupangisa ewa landiroodi ekyagenda mu maaso ekyagenda muki mu maaso ekyokubiri sheekhi naawe njagala otunulemu opangisiza edduuka olitaddemu partitions ez'enjawulo kyokka naawe oluusi mwoli tosasula banno be bakola ki wabaleega sente nnyingi ate gwe tosasula oba ntegerekisi gwe otwalayo butwazi n'olya n'amagoba ne partition eyo beetunda magalo terina sente zigivaako ntegerekisi gwe naawe kennyini weweetunulamu bwoti olaba abapangisa bano kambuuzeemu ekibuuzo ekirala obakkiriza information oyo gitwala ewa landiroodi asembayo ekyo nakitegedde dda naye ŋŋamba in case senga mutuulamu olukiiko wakati wo ne landiroodi ne bannyonnyola enkolayo landiroodi agamba ki ebiseera ebisinga agamba ki landiroodi anti ebizimbe bibeerako bamaneja bo bamaneja bo batunulira nti kapitaani edduuka lina okuba nga lireese ebyo mbimanyi nabitegedde dda kyembuuzizza nannyini oyo third party simwagalamu nze njagala kubuuza nannyini ebyo etagala senga abiwulira gwe muzannyo gwe tutambulira nze siri ku muzannyo siri ku geemu wa kibuga nze ndi mateeka ga busiraamu ombuuza kuluŋŋamya nga shariya bwegamba nkubuuza nti senga nannyini amanya nti bwotyo bw'okola oyawula akakadde oyawula obubiri wabula yeggwe omuteerayo bubiri n'oyawula ate oyinamu n'omudaala gwe tosasula kyembuuza ekyo agamba ki ekyo kyekyagazaawo omulyango ogw'okuzimba emitima n'ogw'okugaana abantu okuyiriba kuba kati gwe obeera muyiribi oyiriba wa landiroodi ate bano tobakkiriza kutuuka wani ekyo kifaanaganako eri omuntu atunda ebirime n'abigula ku bannakyalo ababinoga nga tabakkiriza kutuuka mu katale kumanya ki kumanya bbeeyi abateega mu ki abateega mu kkubo eyo bayi ushariya tegikkiriza ey'okuteega omuntu nga tomukkiriza kumanya katale bwe katambula omugulira mu kkubo emmoroka etissa emboga olaba ejja Kampala imirira mulagawa nakasero temutawaana katale kagudde mbajjiramu wano tobakkiriza kumanya kigenda muki sheekhe eyo bayo tekkirizibwa
okugula ku munnakyalo nga tomukkiriza kumanya katale. Ebyo tujja byogerako ng'era bwe tutakkirizibwa mu byengenda okwogerako mu kumenyaamenya bizinensi eno gye tuliko. Ntegerekisi musomo guno nagukolamu risaaki. Diguli yange esooka mwe nakola risaaki eya masita gye nawaayo eya poligame, naye eno njirinamu obuki obumanyirivu ku kyenkunnyonnyola. Njagala otegeere bwoti omuntu bw'aba agula, for example ogenze ne maduuka n'ogula ebintu mu katale, n'ogula ebintu mu kaki mu katale n'obikuma mu sitoowa, ng'ekigendererwa kyo kubuza katale obeere nga gwe akakoze eki akalina wekka weeramulenga bw'okola ki. Engula shariya tegikkiriza, era eri haramu, gye bayita bai'ul ihtikar. Ogenda n'ogula ebintu n'obijja mu katale ne bibula, ng'ekigendererwa kyo abantu bakole ki, bakunoonye. Yes, gonna ogakutte ground floor, kyokka tobakkiriza nakutuuka wannannyini kumanya ddala bbeeyi ki, obaleeze miliyoni 3 ate gwe bakuleega emu kitundu. Kati n'oli agula ebintu mu katale n'abibuza mu katale, sukaali for example, kansuubule sukaali ono ewa Kisekka, ekiseera kigenda kutuuka, gwe nno omugjayo omusuubula togula, manya totunda, wabula olinza akatale kakole ki, kalinnye kabule nga gwe baga nti munoonye Usaama. Kati buli akubira essimu kiro gumu 2, oba oyagala oba toyagala gumu 2, kubanga gwe okakola ki, bamanyi Seviiri yatunda ekkanzu ezo zokka, yazigula mu katale n'azimalayo. Naye omuntu bw'aba asuubula busuubuzi, ne wano mu underlining eyo njagala muntegere bulungi, bw'aba asuubula busuubuzi ng'ayagala nti akatale bwe kanaalinnya afuneko amaki amagoba, ekyo kikkirizibwa. Naye oli agula kudaaza baki, kudaaza bantu, yeefuga akaki. Naye bwe ŋŋamba nti akati dola eri wansi, for example ng'essaawa zino dola eri ki, eri ku 3.5 oba 3.6, ntegerekisi, ne ŋŋamba kanjigule, bw'eneerinnya nteeke mu kaki, ekyo kirala. So si kuzibuza nti ekigendererwa kyange abantu babulwe emmere bannoonye, ekyo bayita bai'ul ihtikar, tekkirizibwa. Kati naawe njagala obeeremu nga nabbi bwe yagaa nti rahimallahu samaha llahu rajulan idha ishtara, Allah asaasira omuntu, rahimallahu rajulan samahan idha ishtara samahan idha baa, Allah asaasira omuddu bw'abeera n'ekisa nga agula, bw'abeera n'ekiseera ng'atunda. Kati naawe Allah akusaasire bw'obeera n'ekisa ng'opangisa baki, okwata amaduuka, naye nga ne banna abazze okupangisa bakupangiseeko, bw'okubya epatishona mu maki nga ddala olimu ekiki ekisa. Ekyo nabbi kyategeeza. Olina okubeera n'ekisa mu kiseera eky'oggula ne mu kiseera eky'okutunda. Oba ntegerekisi, ono agula abeera atya n'ekisa, nabbi ki kyategeeza, agula abeera atya ate n'ekisa, tonyigiriza atunda. Ekyokubiri, osobola okukyama ku dduuka ewa Seviiri n'omugamba magala eno yammeka, nti 7,500, n'omugamba nti nkuwa 680, kkiriza. Kyokka nga awalala Seviiri ssente z'atunda 600 ngambye sene meka 7,500, ng'awalala mu butuufu bagitunda 7,600, nga ye bamusukkulumako nusu kitya, oba ntegerekisi. Kakati wano wozza oggula 7,500, musajja naga nti musiraamu, sente zeezo nange kwefunako, n'omunyigiriza n'omugamba nkukuwa 650, kyokka nga awalala leero okimanyi nti 7,600, bwongeramu kiki, kyokka ono akugambye 7,000, n'olinnya ne booda, n'olinnya ne booda n'ogenda e Katwe ku ya 7,000,
ono omulemeddwa owakasanvu emmeka ow'ebitaano nooga akaninye boodi mundeeba nja gifuna kati sente zennyini z'okozesezza mu kulinnya ki senga oziwadde omusiraamu ono walibadde omwanguyiriza oba bitegerekese byennyonnyola senga oziwadde omusiraamu ono omuntu basobola omumuseerera wano nga wallahi nusu 100 kyokka n'atambuza ebigere naga ngenda gende Katwe naye nga kuliko nusu 100 eki ng'enjawulo ya 100 ekyo wano bakitunda omutwalo gumu mu 5 naye ng'ekatwe gumu 4 naga tata Kaira jangu onvuge bintu byeri bya layisi kangende koli sente z'okozesezaawo mu kulinnya booda n'obudde bw'okoze eki bw'otaddemu kati obusiraamu butugamba ebintu ebyo mu bizinesi samhan idha baa wa samhan idha ishtara abeere wakisa mu kugula era wakisa mu kukola ki omuntu asobola okuba nga atunda ekintu kye naga nti mutwalo gumu mu 5 oba gumu 100 n'omugaa nti nkuwa mutwalo namugaa musiraamu bino wentu wensi noga layira wallahi jayo kulani jayo kulani layira oba olyako 10 tyamungu oba tofunako layira tyamungu oba tofunako sajja n'omulayiza najjayo ne kulani naga musiraamu ndi musiraamu ddala nze nsala ne sola 5 najjayo omusahafu naga wallahi nfunako 2 waki muteeka abasiraamu mu katyabaga oba ntegerekese gwe musuubuzi wegendereze musajja ono anjagala nnyo ava wano n'agenda ne Nakasero naye mwabamu mwasiringira wano Mungu akumpeera ejjana waalaikum salaam naye nagaye nja zisomesaako omusomo gwazo gujja nga ngenda ku kye bayita al ijara al muntahiya bitamliki omuntu atandika nga apangisa naye ng'enkomerero agenda kufuuka ki nannyini byenjagala okunnyonnyola nga mmaliriza obupangisa buno naye nga nabinnyonnyodde senga wabaddewo gwosembayo bannaye tusaale bino ebya bizinesi ebisobola kuggwa ekimusasuzaayo empola kiki la hadha la yajuzu ya akhi ekintu kirina okuba nga kikyo ng'okirinako obwannannyini hakki ekyaliyo so si kusigala ng'okiipinga olabiriza oyagala naawe osasule guduwiiru aduumula ki ani aduumula abaana nti hathi khiyana abaalinamu obukumpanya obw'omunda muntu munyonyole kiki kivola twagaye nti waliwo ittifaaka erina okubeera wakati wo ne landiroodi noono mupangisa ow'okumeka owokubiri kubanga sheeka nkubuulire kino gwe okutwala omupangisa owokubiri wa landiroodi nti njagala mpe goodwill wa miliyoni 3 ng'ate edduuka lya miliyoni 1.5 naye kennyini azimba omuki nayogedde mu kusooka lwakuba tewabaddewo nti balandiroodi abamu ekyo kyoyogedde kye beekwekamu neyeefuula ki eza goodwill n'azikola ki n'azirya n'alya n'ez'obupangisa oba ntegerekese kati omulimu khiyana beera mwanjulukufu ensi tekoma sheekhe Allah ajja kukugulira waawaki awala abantu balina okumanya ddi lwempaayo goodwill lwatakkirizo ebyo byonna mbinnyonnyodde obusiraamu obudde bugenze ensonga ze naali badde nsembyayo kanzikomyawo
naye kansuubire nti tuganyuddwamu ebibuuzo ebikwatagana ku nsonga ezo. anaaba ayagala okubuuza sooka owulirize omusomo ogwetegereze, tusooke tubuuze. Ekirala okubuuza bamaseeka abakoze eki ab'enjawulo, naye nga kye bayita al muamalaati, ebintu bya bizinesi byetaaga nnyo okwetegereza ennyo, si byangu, si biki, si byangu. Kale tugezeeko okulaba nti tubirambulira mu nsonga entuufu nga shariya bwekola ki, bwennyonnyola. Mukkirize nkome wano olwaleero. Saba Allah akaseera ke tumaze wano Allah akatuwemu obulungi, nga bwatukuŋŋaanyize mu kifo kino Allah atukuŋŋaanye mu Jannayi Firdaus, atumalire obwetaavu bwaffe obwa dduniya n'akhira, atuwe ebigendererwa ebirungi, atusembeze eri halaali, atwewaze okulya haramu. Tumwegalira Allah subhanahu wa ta'ala akuuma abantu baffe, abaana baffe, abatulongooseze, atulongooseze abakyala baffe, abateekemu eddiini n'okutya Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa abakyala abafuuwa emmindi, tutaasa Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa abakyala abashiriku, nga bwe tumusaba Allah tutaasa abaami abashiriku, atutaasa abaami abakodo abatalina kye bavaako nga tebagaba, ate nga abakopi bajjudde obukopi. Tusaba ayi Allah oba tutaase, emikono gyaffe ogifuule egy'emikisa, otuggulirewo amakubo ag'ebinfuna, wetwewaza okusembeza mu mbuto zaffe haramu, otusembeze eri halaali olubeerera, era ayi Allah otujjulule ng'otusiimye. innaka waliyu dhalika walqadiru alayk. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.